Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku UG Updates TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, avuddeyo n'ayasanguliza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waali traitor. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, President w'ekibiina kya National Unity Platform. Avuddeyo General Muhoozi Kainerugaba n'amwasanguza nti oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ako Bobi kali kankwe lwaki aba ayogera kino gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza wala gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osula bulungi otweyungako mwabali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwabali mu diaspora mwebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Baganda bange mbaagala nnyo era nga buli omu engeri gye mwagalamu simanyi na ngeri ki gye nnyinza mwebazamu wabula munzikirize kuseerina eddoboozi lyamu okubasima omulimu gw'emukolo ogw'amaanyi ogw'obutawera okubanga mubeera tuko ne muwuliriza UG Updates TV ne mu likinga ne mu sharinga nammwe abeerako nga musubscribinga mbeebaza nnyo ekyensuso. General Muhoozi Kainerugaba ng'asinziza ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bwe tumumanyi ennaku zino yeegulidde omuze gw'okubanga attackinga opposition ekibiina eky'opposition naddala ekya National Unity Platform ekikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Avuddeyo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja akali kankwe. Robert lwaki ngamba bwentyo nti kuva lubereberye talina muntu n'omu gwe yali asevinzeeko bataasizzaako mu nsiko nga nze General Muhoozi Kainerugaba ffe abamilitale bwe tukola okuggyako okulyamu obuli enkwe azaatulyamu enkwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku ntandikwa pulaani ze za kutta kifamire yange omuli Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Janet Museveni. Ebino Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform ze pulaani ze okuva lubereberye bino badde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Takomye okwo n'ayongerako n'agamba nti nno abantu ng'abo ab'opposition naddala ab'opposition leaders abo abatalina kye bayambye abaagera okuba nga batulyamu enkwe nga baagala kutta kitange beetaaga kubanga bakisasulira. Buli opposition alina okuba nga akisasulira ekyo kugenda mu maaso n'okutulyamu olukwe n'okulyamu famire yange olukwe n'okwagala okutta kitange. Tetumanyi mu ngeri ki gy'abadde ayagalamu okutta kitaawe naye waatu General Muhoozi Kainerugaba bw'atu bw'avuddeyo n'alaga okwennyamira era n'awuniikiriza ensi ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kuva lubereberye abadde muli wankwe ayagala okutta kitaawe ate n'ekirala talina kintu kye yali akoledde eggwanga wadde okuliyamba oba ng'ayina struggle yonna yonna gy'agenda mu maaso n'okukola eyamba eggwanga okuggyako okubalyamu olukwe n'okwagala okutta famire ye omuli Mwami Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba njukira nti si gwe mulundi ogusoose okuba ng'ayogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu amafuukuule. Yamwogererako dda ng'amugamba nti Kabobi ye kaliwo nkaggyeko omutwe era n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba amuggyako omutwe ku saayina gy'anaaba ayagalira. Ekikyamusibye ye mmwe abawagizi be mwaba kyamusibye okuba nga tannajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe era n'agamba olunaku lujja kukya lumu munoonye ka Bobi Wine nga temukalaba mumanyanga nti omutwe nnagugyeko dda. Oyo General Muhoozi Kainerugaba bwe tuba nga twejjukanyizaamu okusinziira ku bigambo by'azze ayogera n'okutiisatiisa naddala aba opposition leader abali ku mbiranye n'ekibiina ekifugwa ekya NRM ekya kitaabwe. Tetumanyi nsonga zino lwaki General Muhoozi Kainerugaba yeegulidde omuze gw'okwataakinga opposition ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Tetumanyi oba agezaako mu maaso genda kubatiisatiisa ate naddala mu biseera nga ebyakalulu kasemberedde era bannabyabufuzi bangi bakyebuuza bagamba lwaki amaanyi agasowolayo kati. Project ki oba pulaani ki eri emabega wa kino ekya Muhoozi okupositinga ku bibanja ebya social media okuba ng'atiisatiisa ng'akangakanga ng'alaga embeera gitwala siriyasi. Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kubanga addamu ng'awa response ye ku nsonga eno kusinziira ku bimwogeddwako naye nga katusuubire ti gye bujja mu maaso oba omukulembeze wa National Unity Platform anaavaayo n'abaako kyanyega ku bigambo General Muhoozi Kainerugaba byayogedde eby'okumuyita omuli w'enkwe era nga ye waali ne pulaani ez'okutta famire ye kuva ku ntandikwa.
Golowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Mbanirizaako mu comment section. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osula bulungi kutwegattako. Mbaagala nnyo mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagaliza weekend ennungi.